Gambibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano 2019 omujaasi ow'ennamba RFV 14906 George Kavuma eyali ku ddaala lya saajenti yafiira mu ddwaniro e Somalia bwe yali agenze n'ekibinja ky'abajaasi okuva e Uganda okutebenkeza emirembe mu ggwanga eryo. Nga bw'eri enkola y'amagye, omulambo gwa Kavuma gwakomezebwawo ne guziikibwa ku butaka, wabula okuva lwe baamuziika ab'eŋŋanda tebaddangamu kuwuliza bakulu kuva mu UPDF naddala ku bikwata ku nsako ze yalina okufuna. Okusinziira ku nnamwandu wa Kavuma, Lois Namatovu, bwe baamala okuziika abakulu mu nkambi y'amagye Bombo ne babagoba mu nnyumba anti tewaali nsonga yonna lwaki bakyabakuumira mu nkambi. Mu balakisi we twali tubeera, taata w'abaana baali bamuwadde obubeezi nga tubeera obubeezi ng'akyakola. Ne bwe yabaawulira nti amaze okufa ne batugobaganya ne batugamba nti temukyalinawo kifo, mugende mufulume mu balakisi mugende. Okuva olwo Namatovu n'abaana be babiri batandika okwerya enkuta olw'okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu era gye byaggweera ng'asibidde Busega mu Central Zone C mu mbeera etasanyusa. Mpise mu mbeera enyigiriza, ekyokulya tewali, landiroodi najjanga n'anvuma n'akanyugira obuziina wabweru angamba vva wano n'ennyumba si yabbaawo tambula onviire. Mu kiseera kino akuŋŋaanya bucupa okusobola okufuna ekigulira amagala eddiba, kyokka nabwo ensimbi ze bumuwa tezisobola kumubeezaawo n'abaana be. Namwenda ntobye n'obulamu, tulonda bicupacupa ng'ebyo ntusobola okubeerawo, ebiveeraveera ne tutunda ntusobola okufuna ekyokulya, we biganye ne tusula enjala. Bwe tuyiyayiya obusente ne tusasula landroodi oluusi n'atukanyuga wabweru. Namatovu mu kiseera kino asula mu kifulukwa ekikutte mu mbinabina, wabula olw'obutaba na nsimbi za bupangisa ennyumba eno yaguma agikulizeemu abaana. Mu kuwayamu naffe atutegeezezza nti yeetawudde mu ofiisi z'abakulu mu magye, wabula ne Soole etuuse okumuggwa ku ngatto nga tafunye kuyambibwa kwonna. Nagendako mu ofiisi ya Amusom e Bombo nga beebuzaabuza baŋŋamba komawo omwezi ogujja tugenda basasula. Bwe ntuukayo bangobaganya na bugobaganya, tetufunye kuyambibwa yadde. Mu kiseera kino abaana tebasoma, bakuba misota ku kyalo era tusanze yunifoomu ezisoma mwe basiiba olw'essuubi okusoma okubaggwamu nga n'ekyokwambala tebalina. Namatovu awanjagidde omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga z'abannamwandu b'abajaasi ababonaabona kubanga abaami baabwe bafiira ku mulimu nga baweereza ggwanga. Taata Museveni tuyambe abaana bange baleme genda ku streeti, tuyambe. Kuba nze sirina kyakuzzaako, ntambudde buli wamu, owa piise Bombo natuukayo saafuna kuyambi. Omwogezi w'amagye g'eggwanga Brigadier General Felix Kulayigye bwe tumutuukiridde ku nsonga eno ategeezezza nga bwe basanga okusoomoozebwa kw'okuva mu b'eŋŋanda z'abajaasi abafiira ku mulimu ng'ebiseera ebisinga wabeerayo enjuyi ez'enjawulo ezivaayo nga zaagala okufuna ensimbi z'abagenzi, ekibawo akadde akazibu okusalawo kwani gwe balina okuziwa. Obuzibu bwe tutera okusanga oluusi ng'ayana osanga obadde n'ono nga mukyalawo oyina omulala emasindi, kati bonna bwe batandika okukireiminga asasula ng'aziyimiriza. Kulayigye asabye Namatovu okugenda mu ofiisi ekola ku nsonga y'ensako y'abasirikale asobole okuyambibwa kubanga bangi abasanze okusoomoozebwa ng'okukwe bayambiddwa. Era nsaba oyo yenna ayina kyagala okumanya abuuza zone operation officer oba chief administrative officer owa district oba naye tumuwa amawulire ago. Kyokka Kulayigye era agamba nti singa omujaasi alwala n'afa endwadde eza bulijjo omukago gwa African Union tegumuliyirira. Richard Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. Ku dakiika ziri 18 eziyise ku ssaawa enye.